Breaking news, Godfather akwatidwa ensonga Yino njikuletedde tosubwa atenga ye pressure 24/7 akikoze Buchaman nabyo birina mu maaso kamiliyoni ensonga ye oba obulwadde bwe buzemu ne butabuka birina maaso ngabere enkola afa wano kwanda boyuji ka video mbadde nsabo kampele ka like kabenga kasotambula katukere omuntu yenna yandiagadde kumanya kweno information abasadik property consultants bagamba jangu baguze kutaka ku bei ntono nnyo na osobera yongo ni takayongo yagala litunda nabo basogenda yo no baguza etakalyo oba no genda yo gula itaka ate okwesa promo code ya Wanda Boy UG basobola kusalira ko etaka ebera ya milioni nya basobola jiguza ku milioni 3 webanga lunakulo nga mikisa jo kale katugene mawole gafe agalero olunaku olwalero oba musawa mu mabega obutambi butandise kuvayo nga balaga ntino Godfather akwatidwa police nga ensonga eri kubufere ensonga eri kubufere kirabika ayina kadama gwe yafeze obanga ayina omugaga gwe yafeze ebyetaka era akatambika kano soka awulire enkomeo n'ebirala tulina kye tukugyeeko bwe tukukuti amasimu ameka abiri liri limu gali abiri eddala liriwa it's one you gave me one another one is where you get Raymond, you give. I have only this one. There are two. On pademu Raymond, you check yourself. Ebyo no bibya Godfather ali mukomera sawa zino wetwogerera ali ku CPS wali mu kibuga eranga anytime now tugenda batutukayo ne kamera zizaffe efingaffe aba Wanda Boy UG tugamba go ina subscribing wegatte ku mukutu gwafe information oba eri caution obanga mentino eri attention tino abana Uganda mwenna abali mu gwanga ya Saudi Arabia abali mu gwanga ya kala bali mu UAE kigambibwa ntino mwino kuma passport sizamwe mwino kuma IDs zamwe cause aba Nigeria bavudeyo nga bababba baba bajja kuba bayita abakazi ne bajja ne bakozesa kumbe ne bakwa sente zoyagala naye nga bamaze ne bakola kinga bamaze ne bakubako ID yo ne bagana ne bakozesa bibino kati abina mu bujuvu nkomeo n'ebirala Embassy ya Uganda mu UAE wamu ne government simayiwo mugenda tuyamba ngaba na Uganda bawangaira mu UAE kuba kina aba Nigeria kye batandise kigenda tugobesa mu UAE oba okutubaningisa sifefeka abali eno munda wamu ne bannaffe abajja Abanigeria bagenze ne babba edduuka lya Golodie ku Gold Soup balesewo ID z'abana Uganda mutuyambe ebyo ebyana ebyagala Abanigeria oba mu bidipotinga mu bizeeyo bigenda twonoonera buli munna Uganda yenanga oli mu UAE ID yo ne passport gikuume nga muzaddewo Abanigeria buli bayingira ne babba ne bamenya balekawo biwandiiko by'abana Uganda banne mutuyambe embassy ebyo nongambi tadde mabali ebya pressure 24/7 okuvayo natamukira Buchaman ne Catherine kusase negama kino mama gala kuddamu ewa Bobby Wine temukirowooza nako muli bambega mulabye elections zitandise kusemberera awo ne mutandika okulowooza okuddamu muki munupu kimanyi mwagala ku Museveni abayite ababwe ku sente naye bambi tekigenda kolaki tekigenda kusoboka cause abanupu elections zawedde waliyo bingi bibabayigako era nga wuno mumwewulirireko ogamba tedde bukyala ndi bulungi kiri kya kafe tewaleta bu kaino laba kagulu moja Buchaman ne Catherine kusasira aina figa ali eringa jiaja mu promotion abula mizina mmwe mbukali mwagala kuyingira kampu ya Bobby Wine mwefulafula mbusima ya mwavayo musima NRM mwagala kuyingira kampu ya Bobby Wine mumukete baba tumye mweyogeza mweyasamya esimu maze ji recordinga mu mututere yo fetu samale bamikwano temujjaji ingira tajja ko bayita ate cyo Catherine kusasira bakikabyamu koda naite kiwulira mweyo box bode ya mabina kati geno pawabire ko police mbubye fulafula mukatibiza kusaidia Bobby Wine busema bichi mukwano sambira timu je waliyo sambira mu ntandikwa era abanange bobanga Bobby Wine oli mugezi sebo president togezano kiriza banino ba Matiansi butyampa kuyingira kampu yo kuba bagenda kuketa period
ezono film nga tuzivuddeko nga nyongero bajjukiza gwe natana subscribing gwe na ina business yo nga yagala kulanga nafe namba ya filiawo 0751487151 twin boxing ku WhatsApp tugambe business yo tujja kuba tukola ki tukulangira ku bei ntono nnyo ku bei ya laisi nnyo nga wokiwulya tokkiriza kola ki tokkiriza business yo kukona olunaku olwalero Camillion navuddeyo n'abakolera ka video oluvanyuma lwa Diamond Platinumz okuvayo namuhonalinga namuwa kale amayinja tino yasinga okuyimba mu Uganda ndoza mukimanyi bulungi tino nakolwajo Diamond Platinumz yaize na performinga n'oluyimba lwa Camillion era nga Camillion yamaze kola ki okumuwa olukusa era nga kyategerekeddwa nti no Camillion ne Diamond Platinumz babadde boogera just manyi olumuntu ayagala kubeera agako mbuno kyagala laga bali nti kyagala tulaga nti no bali mbu kale abeguya cause mukimanyi bulungi tino ye number 1 star wano mu East Africa kana katambike komewo nebirala. Yo, we're gonna have a big time and a good time, right? If they ask you, tell them my name is Joseph Chameleon. And if you don't know me, that is okay. Go and Google me. Hold on. If you don't know me, go and Google me. My name is Joseph Chameleon. One of the greatest wonders out of Africa. Not so. If you say yeah, let me show me that, let me show me Sijawayo kufikiria tutatana, lakini tulipopendana ueleweki unaniumiza sana. Upendo gani? Just upendo gani? Upendo gani na sikuoni baby? Upendo gani uniamini baby? Sina banu baby, naomba ninawezuke, achana banu dale. Sina banu baby, naomba ninawezuke, achana banu dale. Ule mtafuta ulishapata, anayekupenda sana usiwakata. Mimi na wewe twende wote kote unataka, tukae tule tunyonyue mimi linda. Wasikudanganya